nina question tags ejensinga okwagala ajensinga okozesa mu bulamu bagiyita why. Era ngikozesa gye ngamba lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti. Omega balina baliko obutakkaanya mu west ne artist akola ki aliyo. You understand? And ne tujja mu central okoze ne artist waayo ate era nabyo bino byebiriwo. Why don't you ask why you? Omanyi people think nti okubeera n'eddoboozi kwe kuyimba. Shamimu oba oyagala okumanya nti okubeera n'eddoboozi si kwe kuyimba, genda oyiteko mu zi pharmacies arcade muli abantu abalina amaloboozi abayimba naye manyi lwaki si bayimbi? Tebalina character ya buyimbi. The traits of an artist, it is the character that makes an artist, not the vocals. Because so many people can sing in offices ng'ogamba omuntu nyimbiramu nga waafubutuka eddoboozi nga lwaki toyimba? Naye trait y'obuyimbi tagirina character of an artist. It is character that takes you beyond, not just the voice, because anybody can sing. You understand? Waliwo omuyimbi amuyita Lil Wayne, womuwulira ayimbanga generator, but the character made him a star. Era ajja n'olabanga superstars ze si ye muntu agira n'ogamba wow what a nice voice. It is the character. Once you have that character of an artist, then you automatically won. So Omega, when you come and strip me of the rights as a writer, you're going to need other writers. Do you think they'll be able to trust you? Nga writer munnaabwe who you know Konksure wrote the song ngamba uyabituweereza twabisimula simply because you want to put a point that you know deep inside your heart is invalid. That you know deep inside your heart is invalid. Era eyo imagination oyagala giteeka oni nawe mundu okkiriza nti teriiwo. Kakati team ya Omega with due respect mwagala ngambe nti mwasasula nga temwasasula. Nkugambye nenkulaga ne messages nenkugamba wuune yasembayo ne message nenjikulaga ne sente zeyampa. Kakati wetubanga eno yembeerezeewo ne woba omuntu tomwagala obanga omuntu tomufiiringa muwe respect gye yeetaaga.